Uze nedda sikyentegeeza ngambe waka mu nsonga z'obufumbo tayingira majje takuba saluti eyo nno nsonga ate tafu yes okay katika tusoke tulengere kala katono nnyo mukyusano de yes sawa eno yemanyiddwa nga taasa amakago tukyalengera kala katono nnyo tube nga tandika kiki ekiganya amaka kiki ekiganya amaka otambula kinyini mutakuba saluti gwe va kubirida ku bino va ku bino kakati nansamba yatudde mu begabega by'ettooke nansamba amatooke geeri yagafuula bogoya bannange tukyalengera katono nnyo taasa amakago ke kalamu ke tulengera ate nga tugenda tandikirawo sinema yesaawa bwajjewo mu nsonga z'omumaka omwami ng'ennyota zonna ennyota baaziyiwa kasitabawo ono naye bw'agende wa nansamba salute bangumu nga mutayimbwa kaakati awo bagiyita taasa amakago bw'atuuka mu kiseera ekyo eky'okuyingira amagi ebintu bibi zonna bazimwambula omwami mu mirimu gy'omu kisenge bamufuula ku lutu bw'abeere wa mukyala mukulu naye bw'agende wa mukyala muto afuuka generaali ebiragiro aweera kumukumu namuzinda tugenda maaso eraga amaanyi tugenda maaso kyalengera kalankayo katono nnyo eno bagiyita taasa amakago kati engeri gye baleeta namuzinda kankuwa oluzindana tulabe engeri gy'atereza ensonga azinde wonna akomyewo ebyabula kaakati luzindana gwe muti ogwo muweereddwa aweereddwa muti gwa luzindana tugenda maaso njagala dde nga saluti akubaza luleekereeke saluti alina kubaza luleekereeke tugenda maaso emamba va ku mulogo va ku mulogo yaleese omuti naye yagwereetera taasa amakago eno eri ku coming soon tugikutuusako essaawa yonna yesu kekyo ekiseera ekyokutandika mulambalamba ate nga sala akunyumiriza sinema gye twolekedde mu kaseera kano yessaawa okuva mu Hollywood tutandikira mulambalamba sagala akunyumiriza bunyumiriza ate nate entandikwa studio 22 Uganda cinema kyekyo 2S Films Incorporated ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola etandikwa ekifaananyi gyotasande kuleka ndi osubwa etandika butandisi ekisitu sitanule ne Mwanje Steven Filimu ekyatandika butandisi era tugenda maaso mpolampola tulina kusubwa Nalubega Grace n'ekisitu sitanule mu firimu yaabwe y'omulembe gyetandise ku mulundi guno ate era Mugisha Ismail n'ekizamani Sulu gwe mmanyi nga Kiman Lee ekyatandika butandisi Mwanje Steven Selunya Honesty ekyali ntandikwa tugenda maaso mpolampola mukibi mmire tumulabe mu firimu nyingi ate nga akomye mwene etandika mulambalamba tolina kusubwa firimu gyetandise ate nate emanyiddwa nga Kazigizigi The Rush Hour yentandikwa ya Rush Hour Mwanje Steven ye nannyini lugero so nga ate mukibi mmire welfare kaatandise ne Nalongo mukyala pasita agenda maaso ategeeza bawala be ekintu kye balina okwekwatako empagi ey'amaanyi yekwe kusaba balina okuleka ni abaana beesiba nnyo mu kusaba bane Katonda ayambye lubaala embeera nga kwe mutadde embiro kano kayiga Zabbuli kagimanyi buli luwonvu n'oluko Mwanje Steven mwandiisi w'olugero ate nga director waayo kale no maama kimusanyusiza ddala okuba nti abaana b'obuwala bagenze maaso n'okumanya eddiini ye nga mukyala pasita siibira ddala nno mami nsaba ennaku ziri ebbiri wazima ekyatandika butandisi tugenda maaso okimanyi nti ngenda nakweyunga ku kyakiswale tuba ate ono ow'olubuto kakati oba kyagenda maaso geno ow'olubuto kumbe waliwo zaakembakemba ne bajja baanirize munnanga tusanyusa okulaba ebyange bibi banne kuliko ekuba okuzuuta banne ekiki
bagenda maaso n'okwaniriza omugenyi kumba omugenyi alina ebizibu ebimuleesewa pasita bambi asanga mukyala pasita bane ojja kwabya ensonga togipika otyo munnange sanyisa nnyo okulaba bizibu maama oli oti ntyo embeera gyali mukazi wattu yakusabira nnyo era abadde azaalabike nti ensi kwegamba emuyisa bubi kiki ng'otambula nga wirubaalo munenze musumba abeeko engeri gyansumulula baali bansiba olubuto mpuliramu ekigulumba lulinga olwagala ogenda okugira okuza myezi 15 olubuto tagira bannanga abasawo babyenze bantuma n'embuzi eyakabako wane wa musumba ojja kusumululwa kakati baali bamutuma embuzi abalogo bamusumulule n'agaana olubuto lwayita dda myezi oluzaalirwa luli mu 15 yali amanyi abala bubi naye bwajjukira ne bamutwala abe ng'asabirwa engeri musumba gy'ataliiwo balina batwala omuntu ono musumba waddira abe ng'amusabira kyatandika butandisi muneegumira ku mukama katonda ye muyinza wa byonna kyatandika butandisi era nga tugenda mu maaso era bamusuubiza agenda kuleka ndi asumuluka bulungi nnyo taddamu kuleka ndi yeraliikirira ajja kusumululwa omwami kajje bannanga ajja mubikulira zabbuli ajja kutya naye abantu nga baloga abaana bange atubaloga era munenge wegendereze munnanga abantu bakuloga omuntu ayinza okuloga akaana ne kalemera myezi 2 ne kafuuka ekizimba mu lubuto era kyovula mbagamba nnyo musombe baana bange mulina okusaba ennyo katonda asobole okuleka nti abayamba n'okwanukula essaala zammwe kakatuddeko wa ponso ali wano mwami mufumbo bulungi obedda nkulinze mukyala emirimu mbadde nva kwewandiisa njagala nve ku bwagundi abadde ku bwa difensi waganda ova mu byobufuzi kati nve mu byobufuzi nzire muki kati oli mu kibiina kireero ono leero naganye ogenda mu kamyufu ndi mukyange nzijanga independence ponso ameyingiya bagenda kwetakula enkizi kati omuntu gwagala okwesimbako kimanyi ekyeyamani w'ekibiina mukama wange ate gwe yagala okwesimbako ate kakitaba mukamawo kati musuula ompiseewo tunuulira ponso ayiiya otomanyi nti n'ebyennyumba ekintu kyawedde ddaade batubanja ngenda okubayiiyiza tule nga tebakyamanja kati ogyewo 10 ekinaakampeininga ng'ate gwe wooli nze ndage ng'oli awo munnali envunda agenze balonda agenga oli awo kakati ponso abadde alina ebizibu ebimutawaanya ennyumba mbu tebakyamubanja agenda kuyiya engeri gy'amaliriza ebbanja abadde abanjibwa bubanjibwa n'ennyumba kati ng'ovudde ku ebyo omukyala aganyerera okumuyamba alina ebigurupu by'abantu by'atambula nabyo ate nga bazza emisango omukyala abajja makomera ate ponso alakwesimba ku bosi wooli ekibiina kwegamba oli yakikula ekyeyamaani ate ponso wayagala okwesimba tugende maaso kati okudda erudda eno ngenda kweza kikizo lyo kati kagubi jankwe ku kikajjo kagubi bane neyanza mwami kagubi bane yina ekisa ekwata kino ekyawansi bakira kati kagubi ategera wano ndakayizisa obadde oddawa olagawo essaawa zino kagubi antadde wali omukyalo ono alina gyadda ku kyalo kino naye tamanyiiko bulungi nnyo era owa boda gyamusudde amugambye nti onotera otuuke wa nakitende mukyala nakitenge kumbe nakitende sengawo kati kyokka wa bodaboda akutadde eri wansi akutadde mu lunuuna nsubi takubidde mairozi obuze otuuke wa nakitende gwe wa nakitende omanyiiyo wali obuzeeko n'obula nakitende babeereri egundi oyo nakitende era owa boda akutadde wala akubbye bubbi bannange owa boda ngambye wenva mukoonero nti
wagambye bubi kubanga fenna kitendo oli enaka nitwatambulanga omutalo ogwo ne tuddanga n'obudde buzibye katojja kubulira bwerere ate kuno kuliko ensolima onoonya kubula owa bodaboda yakulimbye Kagubi esawa zino tolina wolaga eri wabeerayo abatemu bagenda kukutta so kadi Kagubi kyakola nga atandika okubulira omuwala ono ebibi ebiri ku kyalo bodaboda nyina pikipiki ngenda ono kyakola nga mugaa nti kankutwala ewaka munenganza omuntu akulumiriddwako ndabike nti nkusuza enkyo jakero ogende wassengaawo nja kutwala engeri gye nina piki nze naye ng'oyo akulesewaako awo akulese wabi katudde wa Ponso kyala agenda maaso yeetereza alina okugenda mirimu gy'abakama be ate ng'omwami Ponso naye yayiza okwesimbawo era ekifo kya boosi wono naye neerabidde ki balina ekyo mu nnyumba balinga bajja nabajja mukazi mugamba za kampeyini tayagala kunyamba omanyi omwami munju okufuuka mbega w'omukazi gwe genda oketegereza n'agwa mu kasawo akatoyito ak'omukyala mwe muyina eza kitaka wano najjamu empapula ebinusu saagala Ponso ebintu bye byonna byakikumpanya bukumpanya zize nawo onyima sente ozirina ezo zijja kubisa ebipande n'akyusa omukonda gwadde gutunuddewo omanyi mulimu embeera ewawaabira omuzzi yeetegereza eggulire bantu bawandiika ne bwana najja atabukira munaati kumba omukyala abadde erabidde essimu mu kisenge laabwa jjaji nonne banne katuge tukolera omukulu munnange tulaye embeera ng'etereera batulabira obatulabira owulidde omukyala ng'agenda Ponso ng'asigalaka lemera ebyebiri wano kankubbeko naawe lewe kirumu kati ng'asooka adda mu kisenge asooke yeetedeeze musajja muzibu nyabonani kati mbadde nkyakugamba jangu otule wano ekikaji ekyo kinyuma nnyo ng'okirya nga otudde omanyi omukyuzi gujja kulaalira saagala omukyuzi gukulaalire jangu otule wano ojja otuleko wano kati ekyalo nakyo kyennyini kirina abataamu baakyo nayanza nnyo mukulu Kaagu ye Kagubi kimaleeyo bagwa kinoze kirye kati kumbe Kagubi awuli omusayi gutambula owaye okimanyi bwonninanye nendabanga ekikajja okiridde kyo era okimpadde kukirya Kagubi musajja muzibu nnyo omulengerera wala ng'ayimiridde oyinza okugamba afukamidde kaakati ebbugumu erinkutte mbadde nyala nfunemu abunyengo wakati munnange engeri y'obudde gye bugize era nagamba engeri gy'ogenda osula ewange osulire eddala ndabe engeri gy'osuzeemu mukinga ojja kimanya nga tuuseeyo ekyayimpa ya Kagubi ono owulira nempa abaana ziwakana Kagubi ayinza okuba alina ebitundu ebiwanvu ku ye omama otabukirani omulaba ekitambula kimugoomya omwana akyusa kuddayo ono agenda abadde akyuka atulabe mali owaaye bebi siri naawe ogenza otya okikoze otya maama w'abaana Kagubi kankomewo naawe bambi omanyi kwegamba waliwo ekyengera nga nange Kagubi mbadde manyi neerondedde tudde wa Ponso musajja gwe mpa ebyange mpa mangu saagala kumanyira ngenzo eri bamanja ngenzo nnyo amafuta sente nkebera mu nsawo wano wenjirese nengendo none esimu gwobaddewo esente zirazeewa olayika wayiga obubbi nze mubbi wano otandise okunzibisa weerabidde wano nze nkuba gwokaaba busiru wala busiru wazi kino nja nakyongera ettama eddala kirabe osimudde kandeeta omupeera beera awo male okuleeta omupeera naye gwana gwe gusajja gwonkubidde sente ezange ze sijja bikkiriza kati owulira otya egenda maaso kaaka tuddako ew'omukyala yazze okusabirwa
Melissa gano ite daddy ajje tusabe bana enze nkoye njagala kwebaka nkoye. Yegenda maaso. Kati amaka ge gano galina abemba Zulu. Oli pastor asabira abanne bawona naye yademu okusabira abaana bazaala. Edda naawe. Anaje kesimu. Yino wanonza jino badde ogamba otya. Kila okumanyira kyenkani. Kati nkoze eki. Waliwo omuzimu ogubonyabonyama. Simu yangu mayamba. Bana simu yangu jimalako omuli oli wano wali okutte ku simu ga. Nange mugenda ne mbeera ne Mama yeewunya abaana banenengana balinga abaana baba. Kuna simu yange agigira aginyiza nnyo yonna yino ndaba ekoze n'okogga. Kiraba amaaso. Nze byange ng'obinyigaano saakusanze mu bintu byange. Genda ondeetere Bayibuli gwenda kutumya eki. Nakutumya eki? Abaana bonna abaana bewa pastor bali awo. Oli ng'akwata simu ye ng'afuluma. Tawulira. Genda bakutumye naawe tekavaawo kalabe. Kumbe ekiro ewa pastor waliwo wayingidde n'engala. Igenda maaso kisitusitanule oli gino n'emuze. Yatuuka n'emmundu kati wa pastor waze. Kumbe eyazze ng'omulwadde bamukubidde essimu. Bane kamale kwata ku ssimu. Omukyalo ono yabagambye ali lubuto era olubuto lumazeeko ebbanga naye teyabagambye taata lubuto akola mulimu ki. Kati essimu eyakubwa kumbe mutakadde akubira bweru azze nammundu ono yazze ng'aluma olubuto ogenda okulengera si lubuto olubuto n'asooka aluzaalira wano kumbe babanda bamafiya. Tunulira kyova olaba okuyamba si kibi naye ate okuyamba ekisa ekingi kisaba nange laba yazze ng'alina lubuto wuuyo kumbe nga mpeka laba mukazi laba mwala abadde ng'akaaba musaga gwe nnyini ensi eri mu buzibu bw'oba oyamba baako wookoma basimula abantu bonna abaliwo amasasi ne bazzaako kumbe kabanana yamasukanga jjinja lyabutidda kati abadde ne mwannyina eri ate mu kasenge kyekiringa ekyayamba bano naye nga bwe basanze mu nju wona asimudde amasasi. Kabanana ne muganda we ekyabayamba kufuluma naye gye babadde bagenza adde bakola kibbo. Kabanana kyova olaba ebintu by'ensi bizibu owange okumanya amasasi gaavuga nga bali mu kava tebaavaayo kati kiki naawe olekana kitwekwesa ojugumira tojja kutuwulira jangu twekwekere ddala neno mukazikiza jangu. Kabanana yakwata muganda we bebokka abasimatuseewo mu famire namba abatemu basimudde buli omu nga sibalina gwe bebuuzizzaako ekyayamba bali kugenda nga beeyombya eby'essimu genda maaso. Kakati kakati ekikumpisizza olwaleero tulina okugenda ntandika ayagala kutandika campaign. Musajja gwe mbadde manyo nakyo mpitire kimu magezi kumbe mpita agenda mu campaign zo nagana sijja genda mu campaign zo oli wano nesimba sibako tomanyi nti omuntu gwe wesimbako ye kyamani w'ekibiina kyoliko ate nga wagana ogenda ne mu kamyufu oli ne mmotoka okimanyi nti wano nze mwami gwe mukyala nze ndagira nze eddoboozi kwobera eddoboozi twala eri gwe teri nagenda kuwa kalulu oli mubbi mukumpanya olaba okumpanya mu makaamu mwova mu nju kati onootandika otya okolera abantu oli mubbi kyamukubizaako gye buvuddeko ozeemu okunnangira obubbi weerabidde nti aboogerera ebweru kyagenda maaso abantu bajja kutuwulira ogenda onswaze nze nagambye nange njagala genda kukola campaign nedda ssebo nze ngenda kukolera mukama wange gwenze balo jangu wano ŋŋanyi kakati omukyala yekyanze bane mmoroka kakati fuluma musota
Kuluma omusota. Nvuma wano. Kulekuba wansoka ogula emmotoka ekyo kyakufuula kubanga tigwe mukazi gwe mwami sabayo. Kugamba kunoonyeza bululu oli wano. Yitawo. Yanguwa ate ngenda. Zesijja kugamba eyita mu nju ate mudiro yita mpaka mu kisenge. Bano ekibonerezo kikyagenda omuwa. Kaakati nogenda okudda eno. Abaali bawakana musimanyi embazi tewaata kino kyekyefaananyiriza. Bano abaana be badduka. Waliwo ebintu ebimu ebijjanga obutanwa naye nga bibeerawo mu bantu. Bambi we badduka ewaabwe. Mmwe. Baafuna amaka gaago. Kati ani yabaleese mu kifuluka kyanguli musisi? Mukola kye wanguli musisi? Biwanvu ne mutabaamu magi. Kati ne mmulagajja mubeere mu bifo bino nga temusose kutegeeza baamu. Siweeri. Emmere y'abantu ebula ku kyalo omanyi okugenda n'osenga ku kyalo nga gye wava gyali miwunyo naye ng'emimonde gy'ofumba kale giraga wabaza emmere. Nasenza ababbi. Ekyalo kyonna kyogera nti ewanguli musisi ekifuluko ekyo kye kirimu ababbi kabanana. Kati yabagoberawo nnyiniwo. Tebalina n'omu gwe baasaba beera mu kifuluko kino. Nyabo bambi tukwegayiridde bambi. Ngambye nkomawo na kyeyamaani ate kyeyamaani wa wano atambula n'embooka oluga. Oyo ayinza otakulinda galamira. Kade kitegeeza balina kutambulirawo mu bwangu. Basimudde emimonde gy'abandi bagimazeeyo ate baggyeyo minene gyokka. Tebaalima. Famire yaabwe baabasaanyawo bonna be baliwo abaasigalawo. Bali mu kwekweka tebamanyi kyassa bazadde be. Omusango tugukwasiganyiza bulungi era gwe guli gutamu. Wabula ekizibu kye tusanze kiri kimu. Tetulina informa. Twetagayo omuntu gwe tuyinza okuba nga tubuuza. Kati okudda ku sayidi y'abannamateeka nabo bantu era baba banywamu. Olina omuntu yenna naye okutufunira ng'asobola okusinziira ku batemu bano kye baakoze eky'okutemula ensasa weeri ne mu bannamateeka bennyini bagezaho okumanya kyavudde ku ki era baagala okusuula enkesi zaabwe buli luuyi. Tulengera mwana mulenzi ono mba mwannyina wa maamawo. Okay, oyo asobola okutuuka yakitegeeza amanyi buli kimu ekikwatagana ku musango gwawe. Laba. Okay, kale naye kati tumufunye tutya? Ndowooza nyina mukubira essimu ajje nali mu connectingire. Okay, naye wandibadde okikola mu bwangu tusobole okulaba nga tuzingako ensonga eno nnambire. Egenda maaso. Baabagoba mu kifulukwa ne bazimba olubiri. Yamufunira kwanuliddeyo akagoye ako. Teyakaguze naye yakamwanulidde. Naye gye baakanudde ne bakusanga nako. Kakoma mu lujja wano. Linda wenda akuleetera akatambule omutala ekyalo. Ako kaawano. Bazimba mashoni. Kamala okuyiya mpeeragana agannamata gaweddeko jjo. Leero wendeetaaga omunnyo ge tunaabeerako. Bazimbayo wansi mu kabira gye beeberera. Tugenda kuba tetulabagana mu buntu. Kahanno baaleeta eyandibadde nga muto w'omugenzi Naalongo. Naye kwe gamba ab'eŋŋanda zaffe binene yasaanyiziddwawo. Baagala okumanya kyavudde ku ki. Omanye omusayi gw'omuntu guzitowa kyobula mbagamba omuntu tattika. Kubanga oyinza okutta omuntu ab'eŋŋanda ate bo ne bataama. Kale no poliisi egeza okwasaganya ensonga naye ate waliwo ali mukungula nga teyasiga. Afunvubidde nkulabye ojebalaawo baaba wasimba okungula stupid jangu wano bwekano ompanye enkizi bannongooseza jjo atandika nga piki tomuyita mmere yangu tugende maaso. Mukazi kumanyira nze mwami njajja evugira kati nga takubira musajja w'essimu. Ayina musajja gwe yakubira
Wanji boss. Wendi kiki mugagga. Wini omwamaze omulimu gwawedde. Kakano omulimu bagumaze. Biri abatalabika kubali ludda. Omulimu bagumaze. Zona wonna gye bali obusanye. Njagala olabe. Kuba otabasanyaawo. Fenna tuli mu naye mbu waliwo abadduse ono amugambye abadduse no beetaaga babe nga bakolebwako mu bwangu kati kuba saagala kummanja eno ennyumba najjugula siringisi bwerere ennyumba eno yali abanjibwayo akasente abaali bamuguzizza ennyumba yasazeewo atte batte tunuulira ye pasita ne famire ye laba abaasimatuse omukunguzi nadda ndeese Ngalona mkula ukuba kumache. Bana ejo kasi tunaya kuba kumanya ne aze na tozanyisa nyingo. Tozanyisa nyingo ekyemusana nyingo 3. Ekyeggulo 2. Ah. Godao. Goto yagala kutambula oli awo. Yegenda maaso. Wenda no wedde. Bana ninga yajja okubona abona nze kano makaki. Okimanyi nti ono omwami yawasa muganda we. Hedda ngambe kuletea kukato. Gwe. Nebyo bakusuubiza bisu. Tugenda maaso. Omwami ono yawasa muganda we laba mansion mwe bali. Bafuna akasaka ne bakatayiza. Olujjaawo we bigwera. Dawama. Naye oli musibo tegera bulungi. Bali waliwo binane bijine byatuko wabiraba. Teri n'omulabuka. Amwe gonna bagayita dda bali baba tabonna. Nafe batwetaaga. Katodde bagenda kukutekereza. Chifunda bana okupanda nonole nyumba je. Dunanga kutetenganya tujja kubaawo mukama jatuyamba. Megera kwa Moses. Nokukajo ngenda nagwo sigenda kulya. Nengagira nayo kubukungera kujja naye katoke leero. Moses ati yandi nkozibwa. Nanga ajamufa katoke. Yegenda maaso Senkagale ng'asooka jja kwata ebbaasa omukazi tasobola kunnyemeza kino kyendiko nkolera omulimu gwange bulungi mu sipiidi eyama kaakati awaddeyo ebbaasa endala ayagala noono gwavuganyako naye afazaali afe ekyo ye tajja kukisobola tugenda maaso muli waddeko yegenda maaso mwenyeno muyina engeri kakajjukira bano bagenda okuva mu kibuga e Kampala ng'ekibaleese kwe kukwasaganya ensonga okulabikanga wabaawo ekikolebwawo ku kunoonyereza okufa kw'abantu baabwe ye mukiibi mmere oligina nemuzi ensonga zijja kuba zitambula naye kojja nga bw'obimanyi nti omusango okutambula obulungi wabeerawo akasente akeetaagisa kati nange era sinza ali obulungi kaakati ojjagira okwatira wano kati ojjagira okwatira naye nga buli webagira beetaagayo kasente ng'obawaako ensonga bwe zigira ki omanyi poliisi ebintu bye bitambuliza ku mafuta ngenze eri mu kyalo nja kuba naye era n'obukoko nja butunda laba nga bwenzija ono yasalawo kyonna ekinaabeera kijja kuba mpaka ng'omusango w'ensonga bagigusizza bali abaana naddala ensonga y'abaana bali abaabula tugende maaso ensonga n'abaana bali abadduka be batamanyi kyabwe kiki kye baliko so nga balina okunoonyereza ani yaviirako okufa kw'abali n'abalamu babataasizza batya ng'obulamu si bunnagenda kyekintu ekikulu ekirina osooka okutunulibwamu kale nno ye muganda waani wa Naalongo tebajja kutta bantu baffe balowooze ne bagenda bugenzi batyo bwe batyo ensonga yina okuleka ndi ekolebwako naye nogenda okudda eno ate gwe osinda ki osinda ki gwe
ngwatategera oli wakikula obadde otya naye gwe nagamba olekerawo okwekabyakabya amaziga awo gatukungula ongangala kiwaka ngangala obadde otya bunodda ngolowooza ewaka nolowooza omanye ekyali ewaka emmundu eri gyagala okuddamu tuddako ewaka Kagubi ne squadi ye ne banna kati tasobola kuva Kagubi tofa ijja kugira Kagubi alena complaining ayina embeera ze ayina ensonga zaalazitwale kuba omuluka akiwangu bulizo mbe simanyi oba nalogwa bulogwa mumbuulire ntayi nyanya weeyolya kubanga abakazi bonna ndaba mmwe mufuna nze sifuna ayina ekizibu kye buli lunaku abo abaana obalaba be bafikkako okubali abatiwe nze kugambye abaana abo babiri buka ku famire yonna kati Kagubi bamufunidde plan waliwo omuwala ne mwennyina bali wano era famire yaabwe baali bagisaanyaawo be basigalawo kati ennaku ebaluma omukazi tasobola gaana kufumbirwa oyo ennaku gy'alimu ayina kufumbirwa ate ayina kufumba kati gwe boogerako yoono kyekikaabya yamugamba nga seeyo ebiziyiza kumbe yagenda ngalo mugogolo kiki kati agamaziga ategewaka kabaluli n'ogaana omuwala gwe kenzijje sokolindeko kyemugamba oyo omwana mba mufuna bulizo ndikwenanga omushwere gonka ndikutina gonka genda kumushwera iwe otuuse gyolaga ffe tugenda kufunira omuwala gwogenda kwejavaana totya kyawedde dda mwana nangenda kubaako bwogerero noisitaza kola mbwala atandise okumwesunga mwesunga nga mbaga awula asavu walinze yena erinnyo olaba ate bwaba ayambye owaswa aba atuuse okuva mu kibira we bali okimanyi nti omuwala bw'omuyamba oba oyambidde ddala engeri gye basula mu kasaka ogenda kubanga gwe kabaka awo tugende mangu omanyi oyinza obeera nolowooza ku nsonga nga lwagi esooso girowoozaako omulala tugende kumbe gwe boogerako omuwala yafunye olubuto muganda we yamufunyisiza olubuto saagala ebyo muwala ani awafuna olubuto nze banjogereko mbusimanyi bajja mbuuza alufuna mwani mbu munze ono afazaali meisha afa bufi waswa agamba afazaali muganda waafa kyova laba abazadde bedde balinga bagezi omwana talina sula omulenzi na muganda waakuze kati tujjamu ente alunde ente gyeziri ewaffe oyo tulina ente wayagala kiraalo tujja kimuwa ngenda kumuwuula ono wakuwuulwa kati ng'asooka afuna omuwuulo ngenda kuwulira omuntu naye akijjemu enjawulo nakani bagenda bajja mu kibira eyo gye bali mu kibira gye basiraniddeyo ngenda tugende bugenzi oli mukoddomi wawasamanya buli kimu ngenda kitereeza leka nze mbanjogera konka property master tugende ekintu kino obe ng'okikwasaganya kakati nga sibajja kali kumbe onaze n'omuwuulo ate bano bajja kati amuyita meisha ave amuwuula omulundi gumu aba tannawuula aba isitole ki mutuukidde mu kaseera akatali kagonde konka gebale jangu kati wekimanyi nti mbadde nkuletedde omugago ate ng'oyo mukakagubi oyo kagubi ayina ente kagubi ayina esente kiki kyekituleese kati nasooka akirowoozaamu kansooka enjogeri n'omuwala omanye ebyabakazi bizibu nnyo ayinza okwekyanga oguyogera naye nange agwe mutereeze mulayini naye mugaye ndi omusajja aliiso yasaagala mumutwala kali kino kabana nayalabanga kikola engeri omwana gyali olubuto ate waliwo abaagala omumuwasa eyo suwa ddiiru bajja kulusiba Kagubi egenda maaso tuddako wa Serunya Ernest special guest starring special guest appearance Serunya
abeno sale kijaja mwana ambadde ngudde mumanyi mwana tukola kiro mwana kati ono yono gwendese wazze kukola wano kugambye ogenda kola atogira banenze simanyi mulimu gwe ngenda kola lindako wamajja kola baba naawe ojja kola togana okola ogenda kola itawo gyokole mirimu ki gino banna famire z'ababanda nno nazo banna ebintu byakwegendereza nga ojja kukola oliawo gwebadde okimanyi n'obufumbo kukola kaakati tudde wakabanana baba kiwasiza baba kimponyeza kati nga tabalumba mu matofaali kintu nabagambye ensisinkano omudde eno kintu kino tetulina kulwawo kintu okubawo abawala ajja kwekyangira awo mulwawo nammwe kumba alina kyabala bwe balwawo wiiki ejja omuntu oluto ne luvaayo kintu nedda tugenda mumuwasa katujje temulwayo bintu byokulwayo ebyo waliwo neyamulamuza eggulo ojja nti kyamaguzi kiri mu dduuka kigenda maaso kaakati repo alina basajja be serunya basajja ba repo baabo stoleki ava kuwasisa muganda bwe ava muleka mu bufumbo gwe mulimu gwamuleese okukola kati waliwo kijanagaalo nayingirawo be balipo babeera nabalipo kati njagala naawe obeere muntu mukulu kino ekintu kituswaza babiri oli wadde si yazaala omwana kibe kyama kyaffe atuuke eri omwana omuzaalirewo kale muje tusanyusa obalaba omukono ayingirawo munange ali wano kagubi musanyufu naye mali eri awo oyinza otasanyuka kumbe oyo yalengera yetikula eggugu ebintu byonna taratibu nze nte nemumpaako enjala yamba mugumu muntu mubawa era dde munnange nyonyonyo mugyebale yetegereza ng'alinga omutakule kiri erimu ekisigadde ebisigadde mwe mugira mwe mumaliriza temulwa mu nsonga tegenda kuzirwamu kulwana kale wayi soko nkubuulire jangu kagubi wakwerondalonda oyo omuwala ndabye apisa ebbeere omanye omwana oyo alina ekizibu kiki yasoba kagubi alengerera wala ebyange jangu kakati omwana ate ekintu bamusobya omwana ali lubuto eri naawe embeera twali lubuto ewaffe ffe tuli banene bunene ate tugejja nnyo embuto kati kyobola banze banyimanye emmere wakazi saizi gyondabiramu naye oyo omwana talina lubuto oyo bepika abo bagejja nnyo embuto kumba atandise okuzza balansi ng'akamu ku bubonero obulaga olabye ani gwosiba ebyonziira nzogenda osiba ekyonziira kikyo kirina gundi musiru olimu amagezi wama tugende gwe olimu amagezi saganya okwegoga wano kupe ngumi muli nkutujja ebbere stupid bogas namusikati nola kandeete omugo gwange ngenda kukuba enkuyu nagenda akima enkuyu fana kusirwa la busiruwazi tojja kunswaza bagende boogera wano ntisimanyi nze nannyini lubuto ngaawolu ate embuto z'amabulaza tezivaamu era yatambulirawo egenda maaso kaka tuddako ku mwannyina Naalongo omugenzi ali wano yali mukoddomi pasita kali kumbe ensonga eno balina ogikwasa engeri y'amaanyi era ogenda okwetegereza waliwo omukulu asindikiddwa okuva mu kitongole ekinoonyereza wulira agenze n'ayita n'asuula ettooke lyange kati mbadde mu kusigika ti mu bufunze amannya nze James Muwanvu nga nva ku CID department wuliriza kwanaganya ku by'emisango egiri criminal
era tuli mu kunoonyereza ku misango gy'abantu abafa ekyabo. Naliyo omukulu n'aŋŋamba weebale kujja nti agenda kumpeereza omuntu weebale kujja mu bufunze yeggwe mwami Ssemujju. Yenze ssebo weewaawo baŋŋambye nti olina kyamaanyi nnyo ky'omanyi ku by'ekyalo kino naye njagala ompitirayitiremu nga okutemulwa tekunnaba kubaawo okw'abantu. Waliwo omuntu yenna yali alina embiranye ne pasita ku kyalo kino? Kuno ku kyalo tekuli ate ŋŋamba ani uliriza bino ebyamusoke kale byo byali byaggwa. Abanoonyereza omusango batuuse dda ne bugenda bulya kasooli we era ebyo kiyamaani n'abatabaganya ne bikola ki ne biggwa. Atandise okuva mu CID department kyalo kino toyinza okuba nga njogedde n'omu kuba nganda z'omugenzi. Omuntu afunye ekizibu era oddukira wa pasita ye muntu gw'oddukirako n'akuyamba kino. Pasita talina ndoolooto, talina gwe yali ayombye naye ekyo tekimanyiddwa. Mbadde jawo musoke ono gw'oyogeddeko musoke yaani? Kakati okusinziira mu alipoota ekoleddwa mbu waliwo yayomba naye ku lw'obubuuzo obwali akasooli yali amaze okuweeka. Omanyi poliisi eba n'ebibuuzo, embuzi zaali akasooli aweese oba tannaweeka mbu aweese. Yali ayeese nnyange nga tannaleeta nnyange zaaliko nga nto. Yali mukoole oba teyali mukoole? Neyanziza sebo oyinza okijjamu enjawulo. Kaakati owa CID atandise okola omulimu gwe. Poliisi bweto bekola ebyayo, gundi yafudde yayombye nani nga tannatugwa bwe bityo. Gwobuzi ate bimanyi ebyaki never in school. Kati ono yagenda maje. Wagenda firing squad. Ono ali maje. Bahe tugoba bantu gwe. Lwako weyo mwana yokudawe nakatudiringa bibanja hata kyayagala. Kati yagenda mbya firing squad banoonya ababbi. Abasajja bonga siba. Ne mwana ebintu yonga siba. Abasajja banga amasimanyi bakwata ne bbo tukube ngumi tuzikanyo gambuli yango lyao. Gwedda muzannyo. Gwedda muzannyo. Ebintu by'emundu ebyo. Ono atira ddala emmundu. Gerard obimutiitiizi zibasobera. Omwana nze nkule wandijeyo amalala bintu netuzana kutya toyina kutiitiira. Gyokoma okutiitiira manyi oba okola loosi toyina kutiitiira braza. Nekyo kyokungula. Egenda maaso. Mwana leka mbere mu bujaasi. Mwana atubasabire leka mbere mu bujaasi. Oni asalawo yabeere mu bujaasi balina okuweererezaawo. Ono yajja mu bufumbo bwa mpaka. Omuko kakati ekiriwo yafumbirwa mu bitamanyi. Kwata sente ezo kamezo omubbi aleka 7 tamanyi buzito bwazo. Baneko angenda leero kola ekiro nene. Kale bebe abakyala babebiza nnyo abaami naye nga tamanyi mwami. Bane kakikoleko. Omukyala yagala atandika okukola. Esukka mezo omusajja okuwa emitwalo 7 ate nga waka muliwo 2. Ekintu ekyo nga si kyangu. Kaatuddako ewa CID batambulira nnyo muleeya ate omuntu gwe bawadde obwambega omuvangako afaanana buli mbeera. Kati ayinza okujjanga isiro. Tambula ebyala 3 onoonye engatte 10 n'olemerera. Lengera. Nze sikyayina mugamba tolinaamu. Wano newa pasita nteko kutulira kitundu muhimu mulamba olaba ne pasita nzikula no pasita ne abantu CID yalo oyita pasita ne family. Omanyi gwe ne pasita babadde bamanyi ku byegundi ebyo by'okulunda naye nenga gwe naye mwalina mu kituufu. Bangamba mwalinga muyombayomba. Sokola pasita oyo yali muntu mubi. Kage na bugenzi wali makuno. Olaba sebo ya kaliga kaga ne kali amalagalage inakakuba kiboko ng'akuba omubbi. Sokola mukazi wange yagenda bugenzi kusawa munyu. Ono ayogera empisa embi ezaali ku pasita. Ndaba mu omuntu. Era ne pasita yali okanaafa. Munyanya. Ne tumusaba omunyo n'agutuma. Kulwokuba bo bayina sente. Ne kabafeeko bawulewo ekiruma. Omuntu oli naali egundi embuzi n'eryayo obukola bubiri obwamalagala n'oyomba nnyo embuzi n'ogikuba n'ogikutula amagulu n'etaddamu kutambula era nga gwe tofa wabaaki. Owulira yali oka n'okufa n'afa.
muntu oyo yali muntu mubi olwokuba yagala mulokula ku mpaka